ekisaanyi kifaananira ddala omuti. Njagadde nkibateereyo mwabali ku channel yaffe eno Kyayiti mubeere nga mukirabako. Nkimanyi bulungi nti bantu bangi kati ekisaanyi ng'ekyo mulwawo okubiraba n'abamu tebakirabanga nako. Mulimu ebisaanyi eky'amazima eby'obusagwa kati ekisaanyi ng'ekyo kiraba era sikikubye kukitta. Nkireese olw'ensonga tekirina kye kinkoze, tekinjokyezza. Mukama nnyambye ne nkiraba, n'olwekyo mbeera sirina kukitta. Nkireka ne kigenda makubo gaakyo olw'ensonga kyasobodde okuwona. Omuti baagutemye, kyasobodde okuwona. Kati ate gwe n'okitta tekiba kirungi. Nga wadde ebisaanyi ebyo mulimu ebisaanyi eby'obusagwa eky'amazima, ekyo mbabuulira. Mulimu ekisaanyi ekisobola okukwokya ne kikulekamu amagimbi ago ne kikuviirako okuzimba, oba okuzimba ekigere oba okuzimba engalo. Mulimu nekisobola okukuluma n'ofuna entunuka. Bulungi nnyo. Nina mukwano gwange yaŋŋamba nti kojjaawe ekisaanyi kyamwokya kwe kwava olumba olwamutta, era ye ebisaanyi abitya nnyo nnyo nnyo. Ekisaanyi ng'ekyo bwe kikwokya ne kikuteekako amagimbi ago ne gayingira mu mubiri, ky'olina okukola noonya amafuta g'ettaala, palafiini munoonye, beera ng'omuyiwako. Akola bulungi nnyo palafiini, ne waba akozeeko oba takozeeko aba ajja kuyamba. Funa palafiini musiigewo mu bwangu, oba funa taaba omunyigenyige nnyo omuggyemu otuzzi otwo otukuute awo ekisaanyi we kikwokyezza. N'olwekyo mulimu ebisaanyi eby'obusagwa ebitali birungi. Kati nga bw'olaba ng'ekyo eky'amazima kisobola okwokya n'ozimbira ddala omubiri. Kiba kikulu nnyo n'omanya singa kiba kikwokyezza oyinza kukozesa ki. Ofuna palafiini n'osiigawo, ajja kuyamba. Osobola okukwata ku muti nga totegedde n'okikwatamu. Ekirungi ekiriwo, Katonda yatuwa ekibatu kino, olususu oluli mu kibatu lugumu nnyo. Ekisaanyi ng'ekyo amagimbi gayinza okugaana okuyingira munda oba ne gakoma kumpi nnyo olw'ensonga nti luno olususu lw'omu kibatu lugumu nnyo. Kati ekisaanyi ng'ekyo amagimbi gaakyo tegatera kuyingira munda. Era wanze obwo obusaanyi obw'enjawulo nga kalera abaana, obwo obulala obubeera mu bisubi, si butya obwo mbukwata ne mbukanyuga. Naye ekyo sijja kulimba, sisobola kikwatako olw'ensonga amagimbi gaakyo mangi, galaga gayinza okubeera ag'obulabe. Kyekyo njagadde embeere nga nkibalaga. Kisaanyi kibadde ku muti naye nga kifaananira ddala ng'omuti kwe tukisanze. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.